dakika zimaze okuwera 12 zaakayita ku ssaawa emu y'akawungeezi mu kibuga Kampala naku z'omwezi 31 olunaku olusembayo mu mwezi guno ogw'ekkumi October omwaka 2024. Eddoboozi lya musajja wa Kabaka Medicine ku nze nkubuuzaako nate akawungeezi ka leero. Njeebale gyonna gimusoddokolo lwaleero mwebale nnyo mwebale ddala nammwe wenna wataddeko rediyo nga ndi muzina gwa rediyo yo oli mujja wano mpolampola odda gyodda kwaza okutambula obulungi abalwadde Mungu yasalawo ebyo ajja basaasira mube nga musobola okuwona obaluma namafunye ebirungi alhamdulillah Mungu tumwebaze tuyanze kuba nti oli ku mukutu guno ogwekumirako weebale nnyo weebale ddala nakulwakuna tubana bakava mu Parliament. Kkiriza Oba Gaana batambula na Parliament bwebadde biki ebiriyo etteeka bantu balala bonna wabula mu Parliament oba bayitayo okwo bajja natuwulira ensonga bwe zitambula nakati zitawe zitambula tuli fena paka sawa 3 Jesi bagala wana si bagala Olivia bagala wana asoma mu bale musije Jesi bagala oliye kwagala omwana jamanyi nkuba jetonya oli Olivia kwagala ono bagala basoma wano buli agasoma buli tuvaako wano lazima ndobato ina nsobi edakiika ziri 13 asusse okwogera eddoboozi ly'owulire oyo ye musajja wa Kabaka Nkenge ani Mutagubye Nkenge ate era nga James Kakooza ono mwesibako nnyo kubanga amanyi nnyo eby'emisolo anese amateeka amutaputa bulungi asobole okugwa ali eyo beenateekawo leediyo ono otambule n'okumanya kuza kwatuliza ssebo neyanziza kumpa omukisa ne leka mpiseewo kano neebaze Katikkiro abadde mu constituency ye Kabula gye nali nkiikirira ng'agenda alambula emmwanyi bamugambye etteeka fu kakati era kyayogedde nze kyenzikiriziganya nakyo agambye nti mwe abalimi b'emmwanyi lima emmwanyi yo kuba terimba osirike ebirala byonna byesaasire ogwerima emmwanyi yo sirika kubanga kati ono ogitwa anajja okuginoonya ajja kujja gigule kubona asanga ng'olina bbanga tajja kujja gwalina ojja kubanga olina kyowala ng'olina kyoyina babuze katuliza ssebo neyanziza ssebo abayise mu wiiki eno n'abo Katonda bawadde obulamu manyi ekyo kikulu nnyo mwami Nedi nti fe bawadde omukisa mwennyinaze baagala Brandon kubanga munne Katonda batumuwadde enguzi era bw'oba ku makya ozuukuse nolanga oli mulamu osobola okutambula osobola okuleya isingalo mu maaso kozi bagamba batya mu Luwarabu nti alhamdulillah ate nza kumanya nti weebase okujjako ng'ozuukuse ate bw'ozuukuka kirya ku maviivi omwebaza omugandi munnaaye kubanga weebaka ennyindo tolina kyotaddemu tekuli luggi ate nkubulire n'abagenzi ekiro ekyo mwoyise abagenzi ekiro awo ng'obufaananyi buyita mu bwongo nga weebase bayitirivu tebadda Kakooza tofa kasitabyesombi okwogere ku CBS nditekeko ekabula mukama nze mpisagala mu maaso nti yabumpadde ne bukya nenzuukuka ono Kakooza nyini WNRM yenyini Kakongoliro founder member Kakongoliro promoter wa NRM abagikola era ne constitution mukono gankweguli ogwa NRM namba 32 ovadde mu UPC nze sibeerangako mu bibiina tewali kibiina kiri nalindi mu 81 nali sinaweza myaka ate omanyi baali batugaana okukuba akalulu ate baali strict nga tonaweza 18 wali tokuba kalulu wali tokuba kalulu saba mbaka ettala y'Emityana ekyayaka ettala y'Emityana eyaka eyo ekyayaka newunya akyali wa Nuupu n'essebo bamusikulire fitina abalinga bagantata jesuza katuuliriza ettala y'Emityana ekyayaka nange musabira busabizi Kakooza ngende Mityana genda bugenzi Mityana olabe nti wettala ekyayaka gwe genda bugenzi Mityana kyekyoka
wali gundi wali omunyago gwange nja kuyitayo kuza kutuuliriza nja kubuuza ku bantu bonna batuwuliriza ku radio Ssaabasajja nti mwebale kuwuliriza buli lwakuna ku program abafunye ebizibu leero Mumbaliga Mayor Primary School, Kabule RC, Kabule Church of Uganda, boda wechiwawu batumiddeko mu ngeri enjawulo abaana baffe bagenda kukola bibuuzo kati nambula amasomero okulaba bwe beeteeseteese era gye mbadde ssebo. Amanya ngogere bulungi Joyce? Baagala Joyce Ntwatwa. Baagala Joyce Ntwatwa. Eriya Ntwatwa kuba terifanagana na. Yabingano bimubuuza ebyo. Mutaka Ntwatwa yali mutaka ku kyalo. Yali speaker wa Buganda. Speaker wa Buganda se. Jajjawe. Tali yekka tuline mugezi wa Akabondo. Ate mwami Medi ku studio kuno bakimanye. Tiwali mu Buganda ina manya abiri. Taliyo. Jabibuuza oluvannyuma. Mugezi wa Akabondo. Mbalamusiza ku nnyuma abampuliriza olunaku olwaleero. Ala okusaasira abo bonna abafunye ebizibu mu wiiki eno ate era njagala osanyukirako ababadde mu kwesimba nga bajaguza olwa obuwanguzi n'ebintu bye bafunye. Mpozi njagala mu ngeri y'enjawulo Sebo Medi. Yesebo. Father Monsinya Kaluba Christ the King. Christ the King. Agenda kubanga ajaguza emyaka 50. Gawereza omukulu aweza Kristo omukama ku olutali je sasobola kutuukako kale nkubiriza abakozi nali agenda kubira faza abakristo mwenna nokole ne balwa y'omuwala nti muitekaawo enkiiko weziri tusobola okubanga tujaguza ekirabo ky'okuweereza emyaka 50 ng'aweereza omukama ekirungi nnyo ekyo kati ye ayina emeka kakati tusobola okugattagattamu bwe tunaatunira ku bbaluwa eyo ey'abatiisimu n'ebirala. Okay, mpuliza amanya wakatekedde Brandon Kintu Musaayi Muto Kyuma Kiyaka nga ndi mubaka wa Parliament w'essaza Kagoma ate nga njogera ababaka ba NRM. Omanyi mumanyi okugamba nti Akabondo kabamu abantu Samuju yakayita Samuju anti oli kati muleke ngeje yali omwogezi katamanyi protocols dakika ziri abiri zakata kusaawa yakangwezi kale nkwebaza bakulu be bali wano tubaleeta twetembeete ensonga bwe zitambula bingi ebiri mu ggwanga. Honorable Kakooza, Honorable Kintu Brandon, era mu bintu ebyo bingi olwokuna tuba tunudde Parliament biki ebiri mu Parliament era mu Parliament eyo gye tusinziira okuba tumanya biki ebigenda kuba muteseza Sebo omukulu atwegasseeko muganda wange sabuze katuliza Sebo basebo ne banyaba batuliriza abalungi mbalamusizza nnyo onyerera mu Katonda omulungi beebaza emirimu gye musobodde okutuusaako engalo ate nsaasira nnyo mwenna abafunye ebizibu abayita mu kusomoozebwa okw'enjawulo mwenna basaasiddeko nnyo. Amanya yenze mulima Mayuni Kiwanuka Abdallah member wa Parliament owa Mukono North nkulisayo mwenna betuwadde nabo mukutikkira obo naye mukulikeeyo ddala baminisita baffe w'abavubuka n'owa local government mwenna mbakulisaayo nnyo banaye mukulikeeyo ne bannakyaggwa mwenna ate nga mbakunga ku lw'omukaaga luno tugende Namboole tukakase bano nti bamala budde okusala lwera okufa n'obutanyagwa sawa 5 ng'ekisaawe ekijjudde tetubalekerawo ka space konna basigale ebweru so bakunga basibo ne banyabo tugezezaako okugula ticket naddala batasobola naye nga transport sekibo bamutaddewo okuva ku Centenary Bank Mukono nga bwebayiwa bweyogerere n'okuddayo bwe mutyo
tujjuze nambole zigenda okuwera ssaawa 5 ng'ababuddu tebalina we batuula nga tikiti balina nga tiketi balina tebalina we batuula n'essaawa eno management ezzeeyo kuba tiketi ndala zaweddewo tiketi ziweddewo olina kwanguwa gw'oluwa ekabula naye singa obukulu naawe omuliraano gwokya 2 n'okuwagira pooki ewe Masaka eddakiika ziri 22 ezakayita ku ssaawa nyakawunzi ka leero ensonga baana okulu we bali mulimu Muyoni wali mbaka Parliament Brandon Alex Kintu mbaka Parliament Joyce Bagala Ntwato mbaka Parliament ate ne Kakooza James Mutagubira Nkenge ye senior waabwe mu nsonga zino za Parliament waliwo kiwandiiko kikumpisiza gwate nnyo kirimu ensonga y'amateeka era nja kusooka mpa omuzindaalo Honorable Kakooza gwotembeete ensonga mu mateeka obanya Brandon ne Joyce ono batuwefe abantu babulijjo kyetwetaaga okutegeera naye ensonga tugende amateeka galungamye gatya Parliament bwetambula ensonga eri bweti mulima Mayoni kiwanuka bill eyitibwa National Coffee Amendment Bill 2024 yino njirina yaleeteddwa nga eno eva mu alipoota Kakooza kituufu ngeva mu report akola mu bill ejja mu Parliament mugiyisa President akwa mukono nebe act anakwata bulungi ne waliwo embeera gye mbagaza mu mwembi gwe nga Kakooza ne mulima Mayoni lawyer kiki ekyaliwo mu Parliament kasita bagenda mu kalulu mwagenda mu kalulu mmwe ne mufuna 7 baba Brandon ne bafuna 15 Kakooza James Honorable ekyo kyali kitegeeza ki ku mbeera gye tulimu bakuba emikono kitegeeza twalugenda second reading waliwo bawogerano kakati bill government bweleeta bill tuyiseemu atuwulire government bweleeta bill lwaki ekyaliwo ku nekigenda maaso nkugira bweleeta bill egiteeka first reading gye bayita first reading ne bagirenga ntebo speaker n'agitwala mu committee eri relevant oba ekwatibwako ensonga kati bwagiteeka eyo gundi first reading ebekoze eki first reading ebewedde kakati akakiiko ako ne kakola report kamitinga ba stakeholders biki bino kafankona yonna ne bazza report abakulu bano ne bali gidebatinga mulimu Mayoni member parliament bonna ne bagitesaako era mu rules zaabwe kusalawo kwabwe tebeera final basobola ogikyusa ne bagamba byemuleese tukiriza bino it can be amended ne baadoptinga report eyo kati mu report eyo bamala okugya adoptinga speaker n'ateeka question kanzi katono nnyo eddakiika ziri 24 nyongera kwebaza twegattako twatandise dda era nga bali mu studios nga badde gweta nawe twegattako tuyina Honorable James Kakooza tuyina Honorable Kiwanuka Mulima Mayoni Kayongo tuyina Brandon Kintu Alex ate Bagala Joyce Ntwato ne waali otugendere mbulango Honorable Kakooza nga nkugamba nti nina wano bagise bill amendment bill supplement bill number 24 someone jinina wano National Coffee Amendment Bill 2024 eggwanga lyagala kumanya bill kyeki era walitwala mu Parliament abantu balonda kwano nabali mu Parliament abantu balonda abenaalemu n'abatali abava mu Buganda bitundu birimu emmwanyi nga NRM yo yafuna abantu 15 bakatano ne bano babaagala ne Kiwanuka baali 7 kino kitegeeza kikunsonga eri mu ddiira y'emmwanyi nga tugoberera etteeka kakati eggwanga libuulira kakati bwe baasoma report bano bagidebatinga speaker n'ayagala okuteeka ekibuuzo nti baadoptinga report eyo bagende ku stage endala eddako bano ne bayimirira rules zikiriza abantu 40 rules zaabwe rules of procedure zikiriza nti abantu 40 kasita speaker akola decision bonna bayimirira ne bagiwakanya kakati bagiwakanya abala ne bagamba yes nabaga no tukuba akalulu third stage eje oba bano ne bagenda mu
report baja adapting oba nedda bagikiriza oba nedda obagikiriza oba nedda Kkiriza Oba Gaana speaker n'abasindika mu division lobby division lobby kyeki yali masuluja bakitegeere nebagenda mu division lobby ne mulaga wa kiwanuka division lobby kitegeeza parliament engeri gye yasetingibwamu eyina sembera kazindala mukama ebiwawaatiro esaidi ne saidi ngera bwola bwe tutuula mu parliament oludda oluli mu gavumenti lutuula ku saidi eya ddyo mu parliament kati emabega waalwo eyo wabeerayo lobby gye tutuula ng'ababaka ne ku saidi eya ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti wabeerayo gye tukuŋŋaanira nemwogera ku nsonga awo ez'enjawulo ne mulyoka muyingiramu sipika gye basindika kakati bw'abasindika eyo ekibeerawo kitegeeza ku fulo ya parliament waliwo obutakkiriziganya kati bw'abasindika mu lobby muyinza okuvaayo buli omu ayinza okukonvinsinga munne nga kyembadde mutakkaanyako mukkiriziganyiza kyebava bagiyita ye reason yayo kyebava bagiyita division lobby kakati bwe bagiyita division bano bagendayo bayinza okudda nga sipiika kyeyasazeewo nga bano bonna tebakikkiriza abagenza okwegeyamu kuba aba opposition bayinza okukonvinsinga bali mu gavumenti nti waayo oli kyasazeewo kifu bano kati bwadda ku fulo bwe bakomawo bagenda ne bagenda mu division lobby ne batakkiriziganya era ne bakomawo sipiika bamusangamu olwo bamusangamu kakati awo kyewava owulira akatambi kali akaayita nti enamba muziina kuba awo decision ekolebwa oteeka okubeera ng'olina kukoramu awo sipiika okukola decision ateeka okestablishinga koramu mu rules nti abantu bawera oba tebawera kakati baba bawera n'alyoka akola decision n'alyoka abuuza nti baani abagamba nti report tuwaja adapting oba nedda bane bagamba nno naga nti kale tubale kati bwe mubala bwe babala 157 ne bagamba tugende ku stage endala awo stage yagwa kati kiddako bagenda ku committee stage yekola kyeyo eyo committee stage kwe kudda buli kawaayiro okatunula mulimu sections mu kawaayiro katononye ogambye nti kasaba abala 157 yali second reading teri ndala era ku Hansard yaabwe oli yagamba ekibuuzo kyeyateekawo nti bano aba supporting tugende ku third stage be basinze bano batono kati bano kibalina okulwana nakyo ekiba kibaluma nti principles ziri zebakkiriza ku second stage kubanga second stage ebeera principle tugikiriza kati mugenda ku third stage mutandika okulambika oluzungu lungi kakooza nze nasoma kawungezi principle mayi tugenda empola nti kasita baabala 157 kwa 157 ku 77 ekyo kyagenda mu mateeka nti abakkiriza bagende ku ekiteeso kigende nga bwe kiri bakikubaganyako ebirowoozo agenda mu maaso nti kasita basalawo ne bagenda mu lobby ne bateekawo ekibuuzo ntitugende ku stage endala oba tetugenda abagamba ntitugende ku stage endala ne basinga be basinga kye 157 ku 87 kati badda ku stage endala eddako yegamba kyeyo eddako egamba nti tugenda okutandika okutunula omanyi mulimu sections mu bbiru obuwaayiro kamu 2 3 4 speaker n'atandika ani akkiriziganya na kano bana ne baga nti akano tetutakakkiriza twongeremu kano mpaka eyo stage gye bayita committee stage mpaka bweggwerayo bweggwayo awo n'alyoka akomawo gwe munda w'ebintu kyekyaliwo ekitukayanya abantu ekyaliwo ekiriwo bo baali bagamba bo baani abaali mu ludda oluwakanya abayimirira 40 bali 40 abayimirira ana bo bali baga nti tebagikiriza genda ku stage endala kasita babawangulira waawo eyo stage bagiruzinga
bajiruzi biro beina genda mu maaso okudde engulu kuba babali baga nti yonna n'okugigoba bagikole ki bagigobe okudde engulu balina kukola batya okudde engulu balina kudda mu buwaayiro bwe basuubira nti tebamukkiriziganya nabo kubanga nawe wabeerawo vooti buli kawaayiro bakakubira asoma nti waliwo akawaayiro kano baliwo abakakkiriza baliwo abakakkiriza nti bano asinga obungi bakatutte n'addamu ey'okubiri nti abasinga obungi bakatutte n'addamu ey'okusatu mulala naga nti ono n'aleeta akawaayiro yenna ayinza okuleeta nti waayo akawaayiro ako kalimu eggumba leka tukyuse tekakwatagana bantu leka tukakyuse amendment of the section ako bakakkiriza ne bakyusa ne baga nti tukola teeka for the common good naye lino etteeka oba akawaayiro kettaddemu tekakwata ku bantu stages ne zigwayo eyo teeka ne balisindika ligende tube assented to president ateekeko omukono bw'alikomyawo n'agamba nti mulimu bye saamatidde muddemu awalizon n'agamba nti etteeka limwandeetedde okuteekako omukono mulimu obubulamu eryo etteeka limwanya biru yonna kuba batenabeera kufuuka tteeka kati bwanza ogwokubiri bano ne baga nti ffe twakoze nga bwe kikola ki nga bwe twagala etteeka ffe tukiikirira abantu lyetteeka pulezidenti n'agaana n'akomyawo ogwokusatu lifuuka tteeka oliroya kyekyakumpisizza ono wa parliament kiki ekyali sala mbufunze okusookera ddala mu parliament olunaku olwokusatu olwo mulimu amayuni yali agobererera ku zoom teyali mu parliament n'ebyali bigenda mu maaso nali mbigoberera bulungi speaker we yainvokinga rule 101 oluvannyuma basawo ne banyabo buli parliament webeeranga speaker ng'asazeewo ensonga waliwo ensonga nnyingi embeera za mirundi ng'ebiri oba esatu musobola okuwakanya okusalawo kwa speaker speaker bw'amala okusalawo ensonga ng'agamba nti abaali bawagira etteeka ligende ku committee stage be bali basinga obungi ababaka 40 ne bayimirira rules zaffe zikiprovidinga speaker yali asituse n'okusituka nga agenze mu committee stage ngamba nedda ababaka abasukka 40 tuyimiridde n'olw'ensonga eyo ensonga yotugiwakanya tuddemu twetegereza ensonga eyo oluvannyuma lw'okuteesa okwenjawulo yasindika ababaka mu lobby onja abadde akugamba era ensonga neziremwa okukanyizaayo n'alonda bewandiisi ba presiding officers ku buli side babale abantu abaliyo amateeka gakyogera bulungi eyo yonna procedure rules zikyogera bulungi era oluvannyuma lw'okubala abaka babeera balina okuddayo mu plenary oba mu chambers ne bali ne bakomawo ne bareporting wa speaker era speaker n'acommunicating communicating eze namba si speaker yennyini nti yagenda abala naye waliwo abantu beyalonda specifically okubala ennamba ezo kati obuzibu bwe buli basebo ne banyaba batuwuliriza nti etteeka bill bwemala okwanjulwa omulundi ogusooka nga kakozono bw'abagamba bagisindika mu komiti era ababaka baali beebuuza ensonga nnyingi nti ebyali mu komiti ffenna twasalawo nti etteeka b recommendations zonna tuziraba naye conclusion bw'obadde okonkludinga chairperson wataddemu bibyo bye twagamba birala naye no mu conclusion wansi gye bawandiika nti omuyizi ayite oba tayita otaddewo birala naye eriyo nayo n'ogambye etteeka b naye no bw'obadde okonkludinga n'ogamba nti ate omuyizi agende mu P7 naye nga byonna byokoze awe wali obuzibu bwasookedde ng'ababaka bagamba etteeka likasukibwe terigenda ku committee stage kugenda kawaayiro ku kawaayiro kubanga otugenda ku kawaayiro mubeeramu ensonga nnyingi basewo ne banyabo okuzeetegereza wawatateredde mu kirwa kye tuba twongeramu ekyababaka bonna kiba kitegeeza etteeka ligenda kukolebwa ate ng'ekyali ekigendererwa kyaffe nti etteeka likasukibwe ddala mu kasero speaker wamala okugamba nti nno ababaka bali basinze obungi ab'NRM kiba kitegeeza nti etteeka ligenda kugenda ku stage eddako kye bayita third reading kasaba abasingawo okugenda kawaayiro ku kawaayiro
mukaseera ko tugendera kawairo speaker afuuka chairperson kyovola batugiyita committee stage parliament yonna yekolamu olukiiko kyetuyita committee stage olukiiko olwa parliament nga tutulanga committee netugenda kawairo ku kawairo kibeera kitegeeza nti mukaseera ako muli mukukola teeka kawairo ku kawairo biri bye tuwadde tugamba nti no twagala okuliziyiza leme kukolebwa UCDA leme kukolebwa leme kugibwawo kati muli mukola teeka mu mbeera yonna ebimu ku bye tweraliikirira Mwami Museveni byayagala okukola kubanga binazza bikola ne bano baganda wali okkirizganyiza ne mwankakoze nze ndi kulabawuliza nti tuli muli ku second reading third reading eyaggwa kati bagenda ku third reading kakoza kola kateeka ekyo kituufu mugenda kukola mateeka kati tugenda kati kukola etteeka kugenda kawairo ku kawairo etteka ly'emmwanyi libeewo nedda ntirivaawo yewe tuyinza n'okusalawo ne tugamba kubanga kirimu ekikulu mute awo awakulu basawo ne banyabo wettaso bangi batayogera bino byonna nga nayo netteeka terinajja mwenna mujjukira kubanga twajja kuwanira nitubyogera ensonga z'endagaano za pineti okumuwa amazzi ag'obwereere okumuggyako emisolo okumuwa ettaka ery'obwereere okuwa amasannyalaze ag'obwereere where final Mwami Museveni yakonsentingira ng'ali mu NRM kokasi nti ye kennyini yali pineti ye kennyini nyini nti era n'emmwanyi tenino babaka bano bonna baali bategeera pineti yaani Mwami Museveni yali ekitegeeza yali ayagala emmwanyi ye kennyini nyini yagamba yeye pineti wali omweni NRM kokasi the constitution yaffe tukkiriza at the end of the day kyengezaako okugusa basawo ne banyabo kwe kwagala kyetwatulwanyisa mu ndagaano gye yali akoze ne pineti okuteekawo monopole mu mwanyi essaawa eno mu kuggyawo UCDA omutima oguli emabega mu byonna kwe kuteekawo monopole abeere nga Mwami Museveni ne pineti be basibule mwanyi okuggyako nga tulwanye mu tteeka omu mukuliyisa mu committee stage mwina kulwana mutya mulimu mayoni okonvinsinga bano baganda baffe ba Brandon n'abenyaremu abalala nti UCDA bw'eba egenda ekintu kyonna ekibeera mu competition bitereera ne bwe babeera ne zibeera bizinesi ez'enjawulo mwenna mukimanyi buli awabeera okuvuganya wabeerawo ebintu ebirungi nti wadde UCDA mwagala okugijjawo tuwagezanga ne wabeerawo kye bayita monopole mu kusuubula mu kutunda okuexportinga emmwanyi naye eyo provision etunaalwana netulemu okugiteeka mu tteeka omwo baganda bange era tujja kubeera nga ab'ebikaado bwe bakaaba ab'amajaani mafuta bakikola batya government ya taking a responsibility ku nsonga y'amafuta era naye tugamba nti egenda kujjamu omulamu omukulu gwali gwa kujjamu ba middlemen mwe bali baleetere ebbeeyi y'amafuta okulinnya era government ne taking a responsibility eyo emabega yonna basebo ne banyimulina okukimanya nti government yenyigira mu nsonga ez'obusuubuzi naddala ebintu ebiri basic ng'amasannyalaze ng'amazzi ng'amafuta because bigasa butereevu abantu naye bw'olaba nga gavumenti ebyejje ngera bwe yejjako ensonga nnyingi tukaaba ku by'amazzi abantu bakaba ne bakaba ku bbeeyi y'amasannyalaze gavumenti always erina okubeera ne controlling interest mu bintu ebyo ebyenjawulo kyova olaba amafuta go yagalemerako era n'amawulire mangi agatambulidde ku nsonga y'amafuta lwaki among other agencies kubanga n'ekitongole ekyo n'amafuta nabo galina agency era nga bwolaba nti tulina ne national airline despite nti ekola loss Mwami Museveni buli mwaka nga bwolaba neeke buli mwaka okumala emyaka nga 10 bakola loss tasobola kugamba nti no byo biveewo lwa nsonga ebyo byayina engeri gyabi benefitingamu Manduso dakika ziri 10 zokka ezibulayo okwera essaawa ebbiri ssebo tukomye ku mpewo
kirango kino kivudde mu Forest Resort Rweza baga nti mulungu waffe omukulu kakasa nti akaseera bojje waffe mu kifo kyaffe ofuna obulamu obulungi ffe Forest Resort Rweza tulina ebisolo by'okusulwamu era kutegeeza nti bwe tuli mu miti obutonde bwonna butwetoolodde tulina gardens zaffe ennungi z'okukolamu emikolo gyonna kebeere embaga kebeere kwanjula byonna tubikola ate n'abaana jangu nabo kubanga tulina kids park abaana basanyukira tulina swimming pool z'abaana bato ez'omulembe tulina abafumbi abalungi tuli Forest Resort Rweza tusangibwa ku Rweza ku Entebbe Road nga tunatuuka ku mafuta ge beta gas ngodda ekajjansi tukubire ku simu obooking ennaku nkulu zino zituuse wono munno tumutwala nnyo mukyala muwumuzeemu avemu alefunamu kaleero ku mulundi guno ajje nga mufumbidde bufumbizi ujja omutwala etawo Forest Resort Rweza esimu okubookinga 0708 52 1995 oba 0778 3 4 mukaka funa kamani tesa again make extra kamani oni tesa deals okuva mu MTN kalisobola kulanga ebintu byo nofuna sente nyingi abantu nga bagula kwa bo balina bakastoma bangi baga ekyanyu ugenda bugenzi ku tesadeals.com tesadeals.com utandikira everywhere you go MTN Chapa Enterprise bakutegeeza nti tulisa sabuni fwe tukwaga kwanjuza onayoza ayitibwa Jama ate n'anaaba ayitibwa Lanzo genda mu supermarket oduka ne kuli okumpi bagambe njala sabuni ayitibwa Jama oba Lanzo ate ono Lanzo alimu obwenjawulo si wakunoonya tuli mu kikuubo fe aba Chapa Enterprises fe banno bali abakuta Prestige Margarine tukugamba nti watusanga ng'ogula Prestige oba otusanga ng'ogula sabuni onayoza ate n'anaaba ayitibwa Jama. Line bagiyita Laika, line eno bagiyita kama yitibwa Laika Mobile Uganda. Tegeza abantu bonna tulina SIM card za bika bibiri emu egula sinya 12 endala ya mutwalo gumu girako GB 5 namba. Tusasula sente zisinga kaawo ng'ogula SIM card yaffe ya Laika card egula 12 oba omutwalo gumu. Laika Mobile gama ina affordable data bando ali unlimited atagwako bubanga walaika onyumene walaika uitagwako yukula anti laika data bando bazijirako laika tulaika minutes ezobwerere kutali komo amateeka ne kwakuliza bigobererwa ebisinga okuba customer care plus 25 7 plus 25 7 kikumi oba nyinga MM yabwere ku mikutu emirala like Mobile Uganda eri wansi w'amateeka Uganda Communications Commission connect the world fena tukosebwa nti ino obulwadde butuluma naddala bannaffe abalinakobulemu ku mubiri bafuna obungi olwebitosobola kakati munewalwakawo akawa kaleta mukenenya bakutegeeza bannaffe aba adifa tukola ekintu kimu kyokka bagambye nti abantu 5 ku 10 bibuka kwaba balina obulemu basobola okufuna obujjanjabi wa bulijjo naye abalala tebasobola baga nti obulema tebugaana genda kukeberebwa kawuka kano akaleeta mukenenya baga nti genda kudwaliro kuli okumpi kumanya ebisinga bakubire ku ssimu eri 0800 10 0800 10 obubaka buno kutuusiddwako ekitone ky'ebyobulamu n'obuwagizi bwa Adifa Uganda ne Stop TB Partnership. Edakika zino ziri mukazi balekole essaawa 2 tuli ku nsonga etteeka ddyo ndirese wana amendment James Kakoza tuyisizaamu bagala golina omuzingalo essebo kakati Medi kakati Medi ensonga eno naluli twajogerako ne kati ndese tteeka kubanga era kyetwayogerako luli era kyali kikwata ku tteeka kitegeeza nti ensonga ekwatagana n'emmwanyi nsonga nkulu nnyo yekyo lwaki
n'omulundi guno tuwogera ku tteeka amendment eno girese etteeka eryogerwako naye abawuza bategeere bwe mwagenda mu kawuli 15 bali beba basinga obungi mu mwali 7 kitegeeza ki mu mbeera gitirimu kuteeka eri emmwanyi kitegeeza ki si kipya nnyo ekyaffe abawakanya okubeera 7 bali bannaffe nga bangi ekisooka kimanyiddwa mu parliament bani abasingamu obungi ekyokubiri kimanyiddwa bani abalina interest ennene mu kugatta ekitongole kino newankubadde nga bannayuganda tebakyagala naye mwambadde mutugamba nti tetunawagenda ku second reading gye twali tulonda kakya nabadde njagala okugamba kakooza ono nakitereeza second reading nti yaggwa kyekyo nabadde njagala okugamba nti okugenda mu division of lobby kiva mu kuba nti tewali bumativu waliwo obutakkaanya tewali bumativu ku kusalawo kwa speaker kati division of lobby ngeri emu ku kulonda okubeera mu parliament eza commonwealth nti bwe mugenda speaker n'akola okusalawo kwonna kati emirundi egisinga speaker bw'ateekawo question wabeerawo aba ayes ne nays olw'okuba nti mubeera bangi ye n'agamba bugambi the ayes have it bwe muba temuli bamativu lwaki badividinga lobby kwe kakasa nti ddala ze zino zi ayes era oba ze zino zi nays era ekirungi kyakyo nti n'ababadde beebuzaabuliza muli abandigambye nti nange nabadde ku neyi naye speaker ye n'agamba ayes oba okitegeera era bwekityo bwe kyali kyatuyamba nnyo bw'amala okudividinga lobby ne tudde nabali ne badde eri kubanga mu kusooka bwe batandika okugamba nti kubanga ffe kyetwali twagala tulonde by voice nkutegeeza nti eyemu ku nnonda mu parliament eza commonwealth waliwo bannaffe abamu abaddaawo mu mido naga ebintu nga bitabuse byakulonda omwomu kubanga balonda omwomu buli omu ategeera nti gundi alonze kino gundi talonze kino kitegeeza buli omu agamba abantu banaalaba batya nga sinze sironze kino era abantu abamu medi njagala kutegeeza nti baava mu lobby eya ayes kubanga lobby ebeerako eya ayes neya no ne bavaayo eri ne bajja ne batuula eno naye ati tebalonda naffe naye nga waliwo abajja ne batuula eno ng'omuntu bw'aba amulaba alowooza nti alonze naki naffe naye waliwo n'abaali balowoozebwa nti ba ayes ate abalonda naffe waliwo abaka parliament nga Agnes w'abavubuka yalonda naffe naye nga wasaidi eri eya lobby kakati waliwo n'abalala nga bana mpindi bumaali mpindi bumaali ye ali independent naye waliwo abamu nga bo basalirawo ddala nga ba NRM so okugenda mu kulonda okw'ekika ekyo kiba kimalawo obutali bumativu ku kusalawo kwa speaker era bwe mujja eno baweereza ba clerk abawandiika amannya bwe muyingira n'alyoka akola ki n'agamba ennama nti ayes omuwendo bwe guti nays omuwendo bwe guti olwo tukome bwe tudda kubanga parliament ajjaninga sindai oba yagiggalawo nga tayogedde eddiru egenda kuddamu kitegeeza speaker wanaasalawo nti tuddayo bwe tukomawo tujja kuba tugenda ku committee stage ebbago balirambike bulungi nti ewasooka nti ewookubiri abakkaanya abawakanya tukyuseemu ki bwe bityo okutwaliza wamu twannyonnyola dde ensonga lwaki tetukkaanya na bbago lino naye n'obuwaayiro bwennyini obulimu waliwo obuwaayiro obutakola kubanga lwaki ensonga eno naye ekomyewo kwe kuba nti buli ono Kakoza tuwulidde lumu naye wali looya mulema mayuni naye wano waali mulema mayuni agambye nti stage kwe mutuuka mukuba akalulu naye bali babasinga obungi ekyo mugenda kikola mutya tugenda kikola tutya bali basinga obungi tugenda kikola emwanyi collection nti yes abakisinga obungi balwa nti kibira ky'emikono gy'enaaremwa kigenda waggulu kakati medi ebintu ebimu toyina kyoyinza bikolera naye bannayuganda bo basobola okutegeera ne bagamba nti kale bano babadde batono naye newankubadde nga babadde batono kye babadde baagaliza bannayuganda kyekituufu naye oba oli awo bannaffe abangi bayinza okwekuba mu kifuba ne bagamba nti bannayuganda bwe bati bagambye abalimi b'emmwanyi bwe bati bagambye abatunda emmwanyi bwe bati bagambye abagula emmwanyi bwe bati bakoze eki bwe bagambye okuggyako nga bannaffe beekubye mu mutima ne balaba okwagala kwa bannayuganda kuba waliwo ebintu ebimu medi tosobola kubanga omuntu gw'omwagaliza ekirungi nga ye takyeyagaliza tosobola kuŋŋa nti abantu abasinga obungi bo tebeeyagaliza kirungi mmwe ab'olubatu
mwe mu kibagaliza ekyo ba mu kibafuusingako nze ndowooza nti eggwanga okutambula obulungi bw'owuliriza ebirowoozo eby'abantu abasinga obungi gwe n'owuliriza abalimi b'emmwanyi n'owuliriza abazitunda n'owuliriza abazigula n'owuliriza bannayuganda abawa obuya ebirowoozo n'owuliriza ababaka ba paalamenti abava mu bitundu awalimu emmwanyi n'owuliriza abakulembeze abensikira noba ba culture mu bitundu awalimu emmwanyi era gwe n'osigala ng'ekintu ekyo kyakyagala tokubamu muli n'ogamba naye owange obanga bano kye baagala lwaki sikitambulirako naye abantu bawakanya buwakanya wabeerawo okutya mbadde mmedi njagala nkusomereko ku kawaayiro kamu kokka ku section 5 amendment of long title of act 17 of 2021 for the long title to Act 17 of 2021, tujja kwogera mu Luganda. Herein after referred to as the Principal Act, they substituted the following. An act to abolish the Coffee Development Authority, to transfer the functions of the Coffee Development Authority to the Ministry responsible for agriculture, to provide the Ministry responsible for agriculture to regulate, promote, oversee the coffee subsector, to provide for Ministry responsible for agriculture to regulate all farm and off-farm activities. Owulira Medi? Ministry responsible for agriculture to regulate all farm and off-farm activities in the coffee value chain, to provide for coffee auction system and for other related matters. Auction chingambe mu Luganda. Nyondo kuwa ku nyondo. Kutundira ku nyondo. Kutundira ku nyondo. Anasize sereko. Kakati Medi oyinza okungamba nti ddala oli mulimi wa mmwanyi ng'oyagala zitundibwe ku nyondo. Naye ng'era ministry eyo yemu etakuwadde yadde ekigimuse talina kyekukoledde yegenda okulaba emmwanyi ze ziri ku nnimiro n'ezitali on and off farm activities. Eyo bw'ogimaliriza ne mugenda ne mu auctioning. Gwe akakawayiro kikeekyo oyinza okkaagala ddala Medi okiwulira mba musigaza sikakyuse ulindako nga tonnaba nagenda kakyusa nze saagala sikkiriza muntu agamba nti ati mukakyuse ekisoka kya byonna lwaki oleeta ekintu ky'omanyidde ddala nti kigenda kukosa bannayuganda in the first place oba okitegedde ng'otandise n'okuŋŋamba nti kikyuse lwaki okireeta in the first place nga naawe otegedde nti kyabulabe eri abantu ab'emmwanyi okiwuliriza kubanga kyolina okusookerako ku serving interests ez'abantu lwaki okireeta ntandikwa ya byonna kikale kakati mu kikyuse bwe kiba kibi in the first place lwaki obeera okireese kubanga olwedde kibi naawe okiraba lwaki oba okireeta so Medi fe ensonga zaffe zonna zirabika ensonga teziva mu mutwe naye ensonga weeziri tosobola kugamba nti ministry ate kirungi Medi ebbago lino nga likolwako nga likomyewo bannaffe ab'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'obulimi baakola omulimu gwa ttendo omulimu gwali mulungi nnyo Medi bo bennyini ne bakkiriza ne bagamba nti ministry evunaanyizibwa ku by'obulimi terina capacity. In fact singa tutandikira awo kubanga ne bannaffe abalimu NRM nabo bakkiriza nti ministry terina capacity okiwulira tutandikire ku ekyo bwe kibanga buli omu akkiriza nti terina capacity era bakkiriza nti UCDA ekoze bulungi nnyo era chairperson bwe yasoma report buli omu ng'akuba mu ngalo yagenda okumaliza nga buli omu agamba yiyi ate bino byonna by'oyogedde obiyiwako otya amazzi eddakiika ziri nnyo ezakayita ku ssaawa 2 gyosinga ngende wa Brandon nanyini kuleeta kintu kino President Museveni agamba kino nze nakireeta fanga abainaayo lwaki mungano kijjawo twogera bino byonna yakasinkana NRM caucus wa Brandon emirundi ena n'enkya abayise ku nsonga zino kino kitegeeza ki kino kituliko kitegeeza kino enkya abayise kubanga kinyala okukoboza mubamu aba Buganda caucus mulimu ab'NRM tebakyuka emitima gwondowooza ya bulijjo ekisooka Medi abayise enkya lwaki enkya tuufu abayise enkya yakabayita emirundi emirala emeka ekyo kye kikulaga nti ensonga gye baliko Medi bw'obanga olina ekintu ekirungi ky'okola kyeraga lwatu naye ekintu bw'oba okipika bupisi ng'okifoosinga ku bantu era kyeraga kubanga abantu oyinza kumiitinga nabo ogusooka ogwokubiri ne mugenda mu paalamenti abantu ba Buganda tebatendewererwa ab'NRM kaakati olw'okuba bo be bo nga si ye baagala
kino nze nyinza kubasabira ekisooka nyinza kubasabira busabizi bonga bo bannaffe enkya ekyokubiri n'okubasaba babeererewo ku bantu Medi guno si gwe mulundi ogusoose nga waliwo ekintu ekyebbugumu ennyo oba ekiri controversial ne kutogikwatako bwe bityo bwe byali naye waliwo bambi aba NRM abatonotono abaaguma nina essuubi nti era wajja kubeerawo abatonotono abakola ki abaguma obasabira ebintu bibiri ekisooka abagenda ekyabena Uganda Caucus ekisooka mbasabira babeere n'obuvumu kuba waliwo ababeera n'obuvumu ne boogera n'omwami ne bamugamba nti ssebo n'ogenda okulaba nga abasirisizza bangamba nti olumu ab'ensonga agyagala nnyo ayinza okugira mu combat ng'ajjudde bw'ati ne bagamba leero tufudde kakati abamu abatya amangu ne bagamba kooti tetujja kwogera kati abamu ne bagumaagumako naye gendera nga owamawulire emirundi ena baatuula omuntu bamukola resolution fantuzi tuba tuyita tugenda mu lusirike nakola resolution onaga nti bino tusazeewo basalawo nti ekitongole kiveewo resolution zebakola abamu anti omanye kusalawo kwabo Medi tuleme kwerimbalimba nga bannayuganda tuleme kwerimbalimba nga bannayuganda ebintu bingi abantu bangi badde tebayagala kubanga twagenda waliwo Medi wabiraba ku TV nga bennyini abakakiko batugamba bambi mulwane nnyo abenarem bennyini batugamba nempolampola bannaye muyambe mulwane nnyo n'ogamba nti abatugamba tulwane tufiirewo mwe lwaki temuvaayo lwatu nammwe ne mulwana ne mufiirawo. Edakiika zino ziri mwendeza akaita ku ssaawa 2 tukomye ku mpewo ssebo tekazi zino ziri mwendeza akaita ku ssaawa 2 z'akamwezi ka leero pronjo uliza Kkiriza Oba Gaana unawoni nebaza kuba nti nze ndi muzina lwa radio yo webale nnyo ensonga ya mwanyi eggwetya kati ndi mu mateeka okulwa tulungamya Brandon baba isenche kuno muno gwakuna nemino giri mwatula mwasala nti mwanyi eveewo enkya baba isesa 10 mu basi mugenda omanyi ebyonna biwulidde saagala kufika ggulu lwa kulimba na kuwaayiriza kubanga mu byenkolerera kati nkolerera eggulu twali mu lukiiko tubadde n'okusirika emirundi ena era kino sikirumamu nga twakkiriziganyiza wamu ng'ababaka ba Parliament aba NRM tusobole okugatta ebitongole okuggyako ebitongole bibiri tukole etteeka eribigatta naye tubiwe emyaka 3 okubanga byeteekateeka kyali ekitongole ekyemmwanyi n'ekitongole ekya mitayu olw'okusinziza explanations ezaaliwo nga tuyita obukiiko reports n'ababaka n'abantu abalala betwebuuzaga ne tugamba kati abantu abo bagamba nti ministry ya Kibogo emyaka 3 UCDA building capacity ne ministry nti bano obukugu bwonna babadde nabwo bugende building nzomanyi kisinga okuneewuunyisa Medi bano abasajja n'abakazi abali wano ebatugamba bulijjo government edibuuda kyova olaba ffe this time enkya tuligenda ekisozi twandibadde tusindika abaka benchmarking oba Egypt Israeli already reducing the cost tugenda kisozi na bus enkya kubanga eno caucus ya wealth creation ne kubanga nchiro kyazeeko ne tugamba nti nakyo katutunuleko tusobole okukyogerako tojja kwogera bwavu ng'oli mukulembeze nga newe tolina bikolo 3 eby'omwanyi oba 10 kakati twagala bagenda bali ku benchmarking nze we nagendera ne muko nagenda naye Israeli Egypt Israeli ekiwanuka nagenda naye Somalia yatugenze ku benchmarking ensimbi zaali nyingi naffe ne batuwa ne padium nga batukuuma kakati ffe tuligenda na baswa ekitegeeza tuli kusalako ku costs ze bagamba we are cutting kakati nze simanyi nnyo abakulu bane ekiri kubeesibya nnyo ku mmwanyi nga waliwo ebitongole bingi bye twagasse nabo twabigatte ne tukkirizaganya nti tuli kusalako era sebo Medi njagala okukakasa nti gavumenti eno ennungi nga tuli kwogera ku rationalization tutandikidde ku bino tujja kutuuka ne ku Parliament byonna RDC presidential advocacy ekiseera ekinaba kigize eki kituuse tugenda kusala costs ne mu Parliament mujja kutuuka nkugambye ne pala obulira abakulu bano abaleesa amateeka already balina proposals empyomu era abagambye bali baveewo era abagambye nti bano bafuga emyaka 2 ekitegeeza nti
tuli kusisimuka zukuka tuli kuva mu kubongota bisimuke tuli kusisimuka kati nga parliament obe gwanga kakati obuzizano Honorable Bagala nti eyaleta ekintu kubanga kyali tekiriwo lwaki mubuguma okukibukira kubanga oli yazaala omwana we era yamuzaala olw'ensonga ezimu zituukiddwako tugamba nti ate abantu bano kyebali omaye bino ebintu byabufuzi bano bali kuzanya politics ndoze kyebatali kutegeera lyerinnya UCDA nsiri kuvaawo tetuligamba nti emwanyi actually nze njagala nakugamba tuyise etteeka nti buli muntu yenna nga talina bikolo bya mwanyi waka tumuguleko omusango kubanga government ngeyita mu operation wealth creation eri kuwa endokwa everyday naffe ebisoga nze juzi nali nakasimba yewange endokwa nga 50 ekisegeeza ndi aspiring mulimi ow'emwanyi so baleme kulowozesa bantu aspiring bakyogera mu Luganda ono wesimba ya Luganda byonna byebimu naye abakitegedde abawuliza bakitegedde so abantu bano baleme nnyo okuteeka mu politics kakati wano obuuzizo mbaka akusomedde n'agamba lwaki mwabiteeka constitution gana amateeka tugamendinga everyday tugamendinga what's wrong maybe bali abateekawo tebalaba mbeera eziri wakati ebintu bikyuse abaframinga constitution ya 19 mu 1995 bali different badde tukyusa yimirira naye kakati tukyuse mu byamateeka olw'okugungamba oti ambu tetulina numbers nze mbagana no babagala let them mobilize me ngende mbawagire tubeere ku tteeka tugambe nti lino bife nanga tuyimidde ng'ogamba nti ogenda liteeka question tugambe mbwe the reason I try to back stage eyo nti bagenda lisengeka gwereeto gambe baagala ntwetwe ttaala ly'emitiana njagala tutuuse bwe tuti etteeka ntulibagge bwe tuti tujjewo ennyondo tujjewo okuguza abalimi kuki ku nyondo twatwakireete nja kusituka mobilizing n'abalala tugambe nti tukikube etteeka tuliteeze kubanga lyaffe ate twagala li affecting bantu kugenda wala so ekiri mu tteeka kisobola okuvaawo ate nga lwaki ekivaa byekyovola bomukulu kanva bano balooya we tugenda awo ayimirire aleeta agambe nti ennyondo mbi kakati wabeerewo omubaka agamba nti Joyce agambye oli ekyagambye ekifu tekisoboka kubaawo nze kyembasaba nti baleme tu blackmailinga buli wabuuza bali balina numbers tulina emitwe gyaffe ng'abaka ba NRM tulina emitwe nti tulowooza ate n'ekirala nti bw'otunira manifesto ya NRM fo tulina contract y'emyaka 5 okutwala abantu wealth creation n'okulabika nti security n'ebintu byatu bitwala mu maaso so kyembasaba nti buli kimu nga kino ekitukwatako ebusoga tulima emwanyi ewange bwenge tulina 7 factories of coffee kasenze nasuubulako okwo nagulyako oke emwanyi ku nnimiro mu baafu buli kimu andi ndi musajja mugezi nasuubulako emwanyi mu bensini ngangula omanye ebyokulanga Katikkiro yabadde atulagaawo ku mawulire ngangulira ku nnimiro so tumanyi value tewali ali kujjawo era baleme kulowooza bannayuganda era ababaka ba NRM ekyatugenda twagamba era ng'ekyo situmenyamu nti tugatte ebitongole naye UCDA nenjitayo tubawo emyaka 3 basobola okubuildinga capacity mu ministries zino kakati bano era kyekyo tetuligamba nti that's what we said naye tukole ki leka saagala kuwulira mbuuza n'obusatu ku bigambo bya Katikkiro bw'agamba ng'ate okimanyidde ddala nti ebigambo bya Katikkiro bw'oyinza okulowooza nti abeera ayogera bibye eno rediyo ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Katikkiro olwaba ayogera ebigambo byabeera ayogera bya Kabaka wa Buganda obuddeko ku bigambo bya Katikkiro ku nsonga y'okurationalizinga UCDA mbimbuulire nkubuuziza wabiwulidde tewabiwulidde saabiwulidde bimbuulire yagambye ku lulwe era abawa amagezi teri kujjawo UCDA Katikkiro kambaddirewo nze gobera Mukama yagambye Mukama Katikkiro agamba si kituufu okujjawo UCDA
kanchikule bate bakiwulidde Katikkiro yendaba yebintu si kituufu kujjawo ki Katikkiro kakati kwagali yagala kumanya ki ekiddako Brandon buzibu ki lwaki waliwo amaanyi mangi okusookera ddala tuddemu tukinyonyole bulungi njagala ekyeraba bayisi njagala okugumya Bannayuganda Minisita wa Agriculture yani Frank tumwebaze agambye nti bano abagamba nti minisita yayo Bugisada ayogera baagala ntesobola balimba era balimbira ddala Suluma yagambye ripooti ekolebwa abantu Suluma yagambye naye katono Joyce Suluma yagambye nti abuzi bonna bwova bayongeza kasesi fee baloye mu byokunywa ses kwegamba ke kasente akaweebwayo ba exporter ekyo kiteeka mu submission ses abantu esinga okitegeera sebo gusensonga okusookera ddala enkya mu kimaki buli omu alina endowooza ye era yeeyo eryeri eddembe ly'okulowooza kyoyagala osobola okukeera ku makya n'olowooza obuzibu balina obuzibu bwa blackmail kakati government president chairman wa party ayagala nnyo Uganda is one of the best patriotic leaders of this country ayagala Uganda ate awuliriza chairman wa National Resistance Movement awuliriza kakati ate yaliko ate twamala okulonda twamala okulonda akyali mukulembeze olw'emyaka emeka bw'anajja abamu bajja kujja bamwesimbeko ababaka aba NRM bangi abakoze parallel press conference abava mu kokasi yange baali mu kokasi ezo ze twatula era n'enkya bagenda kubaayo kitugamba nti mujje waka ne Bayibuli ekyanika bulungi nti laba bwe kiri ekirungi abooluganda okutuula wamu njagala okuwa eggwanga essuubi nti president awuliriza era alaba alina amatu manene everywhere abawuliriza so kakati eddoboozi ly'abantu ate bano okumanya ba blackmail bano penet issue bano nga tebalina na contribution gye baateekako fo twakalambire kololo ne tugamba emmwanyi tegenda wa penet alisen mwagisindikawa fe otwakalambire kololo ne tugamba nti ebyemmwanyi ne peneti kikakireki ate twali babaka ba NRM kakati bano blackmail okusiiga enziro n'okutandika kugamba bagenda kiwedde Abannayuganda mubeere ne hope president awuliriza ate tewali muntu oyasinga promotinga mwanyi wano nga president Museveni ekyamugenda kukola kisozi nagambye nti kokaseno omulamu omukulu is wealth creation naye konviina w'olukiiko alina obuyinza okuteekamu ekintu kyonna ku agenda era eno issue enaabezze ekirungi abaka baffe abasinga ababadde ne panel of ideas nabo baayitiddwa twayisemu ne ba special guests twayisemu ba special guests bajje boogere ensonga zaabwe omusumba ono yatusabira essaala ey'okufa yayitiddwa serwadda yayitiddwa twayisemu for purposes ebyokwerinda twayise ababaka ba parliament abava mu bikuusu by'aba Joyce bano nti mujje mutubuulire ensonga zino so ekyo kitegeeza ki tukyalinawo okwogeraganya enkalu mu kitongole ky'okugyawo ekitongole ky'emmwanyi eggwetya gwendabayo gwenga bino byafuzi kakati ekisookera ddala ezo ensonga zonna zigwera mu parliament fe tujja kwogera parliament naawe tunonayo ki tugenda mu caucus kakati n'abantu bano kyebaba bategeera omanyi bano balituzanyisa nkweka nkukwekule kubanga be bamu ababeera ano gavumenti edibudde sente ebitongole bingi ate katuligamba nti tukendeeze bajja na gudigudde kakati kyetugamba nti obubaddi buno mubuveemu mutandike okuba realistic no mutandike okugenda ekisozi tugenda ku wealth creation toli kumpewo kamalize Brandon so twagala ogumya Abannayuganda nti tewali muntu akyasinze promotinga mwanyi nga president Museveni kyobola operation wealth creation ewa abantu emwanyi buli lunaku okuzirima
oyo Brandon kibano kubadde ogamba ki Brandon ono ntuula naye ku bukiiko bubiri akakosa senaka defense naye ng'akimanyi bulungi ngenda muwayo entities bbiri zokka era naye subjecting lwaki nkugambye entity gye bayita eya NEC ndoze emaze emyaka 10 ng'ekola loss cross naye nga tebo tugiwa ssente ekola loss cross billion ku billion ndoza tugiwa billion ndoza 108 okumala jinga ebyo simanyi kala nakasongola factory and what have you. Uganda Airlines tugenda mu mwaka gwa kuna loss cross bwekubanga ku rationalizing UCDA teina wekulagira nti ekola loss nti sente bajuwa billion 12 nekubisaamu trillion bwekuba kujjawo olina kusooka kujjawo ki kasoke tujjo bino byetwakirizaganya namwe ebitongole 32 honorable Mungu eno muzindalo ne anziza nnyo mukisa guno ja kunsonyiwa leero nzizereeti makubu gonna baagasibye endowooza simanyi baale mukola amakubo kati basiba amasibe naye mbadde wano nga ntunulira yali agenda okufuuka father nenewunya nnyo ate obulimba bwakozesa okuggusa ensonga enkyamu obulimba bwe kati bulabika buliko ne digiri ndowooza kati bagenze kumutikkira eyo gye balaga medi nze ndagenda nnyo ku mateeka naddala etteeka lino amendment eno kubanga kyasalibwawo kyakitegeeza ki akakiiko kyayita dda gera maaso bwe twatudde mu kakiiko ka Uganda Caucus bampadde obuvunaanyizibwa tuli bana Nabukeera Richard Lumu Honorable Segona Nancy Bambi ndoza nowe bamunaanika ono mulima mayuni ajja kola ebirala ne batugamba tusensule etteeka lino tuddeyo tubuulire bannaffe kiki ekiriwo naye nga sinabagenda wano ku tteeka nsooke ntwale ngende mu tteeka liri lye bagezaako kukyusakyusaamu lye bayita Coffee Act mulimu akawaayiro namba 42 akawaayiro ako kekawa coffee UCDA okuba nti ekulaakulanya emmwanyi okunywesa emmwanyi okujagazisa akati muwulira sente zino ze bawa abantu nti batuyigiriza okunywa emmwanyi baziyisa mu kawaayiro ako okuzibawa kanzira tunise oli ku manso dakiika zino ziri 29 zennyini ssaawa yo ntuufu ezakayita ku ssaawa 2 z'akawungeezi ka leero Maria Zikago beebaza abasuubuzi bonna ddala bava mu Uganda okukikakasa ne bamanyi ne baba obwesigwa nti Maria Zikago bokka abalina obumanyirivu mu kusaabaza emaali yo ogijja China ogituusa e Uganda be bokka gwe omusuubuzi ogyokutambuza okujja ku kisaawe China kutambuza mu butale bwonna ne bakufuna ne ssente zi China ne bakuwona abamanyi Abaganda abamanyi Oluchina nti bojja mu njala Tairos n'akigamba mu China wali mulimi Oluchina kwa naye alumanyi Maria Zikago bakutegeeza ndi bakisooka bavuddeyo gye bayita ku Sasa Plaza omwali gw'okutaano badda ku WB ne mu kikuubo bavuddeyo ku Jumbo Arcade kale bali ku Sasa Plaza omwaliiro baguyita level y'okutaano WB mu kikuubo tebera Sasa Plaza omwali gw'okutaano ekisenge namba WB era Maria Zikago kutegeeza nti emaali etambula ennaku ziba 16 kuva China ita ku mazzi netuuka e Mombasa kuva Mombasa ennaku 3 zokka emaali ebe emaze okutuuka e Uganda. Christmas yino duka mangu obudde buba kyabulina bali ku simu si bakunoonya ankoye China okubira Maria plus 8 13 92 21 04 97 Uganda bali ku 0759 92 672 kyekikuluma mugongo atodemu binyumya bantu eggwonero ly'omugongo
dio lyamaze dde okufunika abantu baffe mwenna tubategeeza nti tuleese enzijanjaba empya era ey'omulembe eri abo bonna abalwadde b'omugongo nga amagumba discs kusesetuka ne ganyigibwa nerves oba n'omugongo nga gukuluma sabula nti mugongo gukuluma byonyuma discs zakyuka ebimuga takyali mboozi bajja kujjanjaba mujje babajjanje muwonere ddala ku ssente ntono nnyo tujjanjaba n'okusanyalala omugejjo ekiwanga ebigere nga bizimba bikuluma byako omuliro nawe naina amagulu nga gonna gakuluma gaggwamu amaanyi wadde endwadde n'endala nnyingi era tuziwonya tukola therapy treatment massage home care treatment tujjanjabira awaka abalwadde ewamu gy'oli ffe byonna tubikola ffe tukubira okuzi ku ssimu nga tujjanga kujjanjaba naye ekigambo ky'omugongo ffe twakimaze ekyo kibalenge kyawedde disi zasesetuka abakujjanjaba we bali nowa bali Kawempe ku 5 okulina na Equity Bank essimu eri kinga obuze 075 11 93 bisatu oba 076 45 15 935 076 45 15 835 oba 075 11 93 bisatu Honorable Room gwena omuzindalo nesanze nti sente zino eziyita mu section eno 42 kuba bakuriyetingawo vote ze sente ezikozeseddwa okuzimba factories ezo eziri eyo ezigenda okufuna emmwanyi zonna eziva mu Uganda so mu kubanga tulowooza ku tteeka lino tulina okulowooza ennyo kukawaayira ako lomunjalo tuyise mu tteeka lyendikeera Medi nja kusomera part 4 eya amendment gye baagala egamba nti dissolution of Coffee Development Authority bwodda mu kigambo dissolution kitegeeza okujjawo okusangulawo okutta okusaanyawo byonna biyinza okuluga okumalawo byonna bitegeeza dissolution okuzikiriza kyekigambo ekituufu n'olwekyo bw'omala okuga nti ozikiriza ate n'oleeta section 5 negamba nti obuvunaanyizibwa bw'oli gwosse mbukakati ate ogenda bujjayo obutwale mu Ministry of Agriculture kati ng'oli amaze okufa afa n'ebyenda bye n'afa n'omutwe gwe n'afa n'ekibumba n'amagulu ge n'ogaziika kali ate g'omaze okuziika abakulu batugamba mbutugenda gasimulayo ate tugawereze awalala akawaayiro kano ka bulabe nnyo ka namba 5 kano kalimu ekintu Honorable baagala kyayogedde ekya auctioning system kuba saagala kuddamu kasoma yakoogedde dda ekibuzo kiri wano mwanyi zaani ziba auctioninga emmwanyi ezo z'ez'omulimi waffe azirimye ku kibanja kye oba ku ttaka lye bano abakulu ze bagenda okutunda ku nnyondo kakati kiba kitegeeza nti mwanyi bw'eba etundibwa ku nnyondo ono agigula asobola okukola ekintu kyonna okulaba nti agigula ku bbeeyi entono kubanga ye ayagala agigule ku nnyondo afune amagoba Medi omanyi obutale bw'emmotoka oba auction Japan oba awalala bateekayo auction era ndani baba bakiyitanga batya naye nga nayo auction ne URA ekikola bw'oba ogenze mu auction biba bya nnyondo oli ayinza n'okugamba gumu 2,3,2,000 kiro nebeera nga agiguze 2,000 kakati akawaayiro kano ka bulabe nnyo era ku bimu bye tulina okulwanyisa ntuuse ku committee stage akawaayiro kano n'ebigambo ebikalimu ekyokubiri ye on farm and farm activities on and off ono akugambye yafaayo ku bya on yafaayo ne ku bya off kyokka ate ono y'omu yakola ne auction omuntu y'omu oyo lumutoseka bisesa n'okusesa gw'oli mu faamu yange gw'olaba bwe ntambuza emmwanyi ate gwera gwe
gwogenda eri n'oteekayo akatale engeri gy'otundamu emmwanyi zange. N'olwekyo bw'osoma ebintu bino ebiri muno nzikiriziganya n'abantu abagamba nti waliwo abantu abaagala okumaliriza abantu abamu babaavuwaze. Kankubulireko ekintu kino Medi. Emmwanyi ebadde egula siringi 3,225 kati kanjogerere mu ndebe abewaffe ze bategeera obulungi. Endebe ng'egula 1,300 okumala emyaka 12 nga teri ayagala kujjawo emmwanyi era teri agyogerako. Kati endebe y'emmwanyi egula 4,000. Endebe emu egula 4,000. Eyakasobe yakakota. Eya kibooko 4,000 endebe emu. Kakati weegulidde 4,000 abakulu bano we balowooleza nti ekitongole ekireese omutindo n'emmwanyi okulinnya kati tuba tujjawo. Bandibadde batubuulira ebitongole bye bajjawo ne bagatta ne bakola n'amateeka bisobole okukulaakulanya bikulaakulanyizza ki era katudde wano mu Uganda wano katudde nze njogera sirika katwogere wano mu Buganda oyo gyayogera ewaabwe Busoga saagala information ne tubiza ministry kati nnuuni ya bbeeyi wuliriza tetuli kuyena ennuuni be bazitwala ate bo kakati Medi wano twalina vanira nga bamulimaawe mukono vanira ne bamwesibako ne bamwekomya ne bamutwala wogambire honorable omuntu emmwanyi endebe egula 4,000 emitwalo 4 endebe emmwanyi enkalu. Katikkiro yadde yeebuuza lwaki bannabyabufuzi bakalambira nnyo okujja UCDA ng'ate abalimi bennyini wakati wako ekitongole ekyo obutereevu balaba kibagasa. Kakati eyo yensonga Katikkiro yeebale nnyo okuleeta ekibuuzo kuba nawulidde era ng'agamba Katikkiro ng'agamba nti ye yeewuunya yagaa nti emirimu bya UCD egiri 5 agamba okulungamya abalimi b'emmwanyi kyekikyo. Katikkiro n'agamba okugaziya ennywa ya kaawa kyekyo. Katikkiro n'agamba okutumbula omutindo gw'emmwanyi kyekyo. Katikkiro n'agamba okugaziya obutereevu entunda obutali bw'emmwanyi. Eyo section 42 mwekiri mu section Katikkiro munamateeka nawulidde era abuuza ebyemmwanyi mbadde mbigobera nnyo nga mpulani Katikkiro nawulidde era ng'abuuza era lwaki bakalambira nnyo okulaba nti bajjawo ekintu kigasa ate abalimi bennyini. Exactly. Kekano kenyini Medica embadde ntuuka Katikkiro ebibuuzo bye yabuuzizza tubimwebaza bikulu kubanga singa abantu babadde banabuuza lwaki bakiraba ng'omugugu ate nokiza obuntu bwange wano ebintu bye byonna byabuuza bikulu nnyo era omuntu waffe omulimi wange ow'ebukoobeeri omanyi ogw'omuluka gwe gusinga okulima emmwanyi ate Katikkiro yajjayo n'ateekamu akalala. Lwaki bakiteekamu obusosoze bw'amawanga? Yajjayo Katikkiro yajjayo ebukooba okulaba emmwanyi. Kaakati Medica nkubulire ekiriwo nanotinze ebyo obuntu obwo bukulu nnyo kubanga abantu bano abalimi b'emmwanyi be bandibadde bagamba gavumenti nti kino ekitongole kituyisa bubi nti kino ekitongole kyetaaga kujjawo. Kati nange mbuuza gavumenti ani yabagambye nti ekitongole kirumya abalimi abawansi? Ono ali ku lubalaza naawe ono talina byaddamu wendi ambuuze wano tutawaana batuletereyo abalimi nga bana mutuletereyo abalimi bana abagambye baani ababagambye ekitongole kibatamye. Ekitongole fo twakisaawo Government ya National Resistance Movement. Listen ogambye baani Kkiriza akuddemu Brandon genda mu maaso kakati bwe tubanga twali ono kyabadde alina okusookera kumbuuza etteeka wali balikolebwa gukimanyi kubanga tukola mateeka tulikola nga tulikolera baani era kirina kuva mu dimandi y'abantu wansi oba birina kuva waggulu wa Mwami Museveni. Kati muleka Mr. Government baddemu Mr. Government Mwami Government bwe twaleeta ekitongole kino twakireetera abantu era kibadde kisaavinga abantu era kigenda kusigala nga kisaavinga abantu
bano bagamba nti bagamba be bana abatono benaga nti bali mu kikiri bali kukuba kadingidi kakati mutukirizeeyo omwezi gumu asina mwezi gumu wiki emu bantu mu bantu nga namwe mujjamba banyonyola kulwa gavumenti twagamba nti ekitongole kino tukole etteeka naye kisigalewo emyaka 3 nga kibiringa capacity ministry naye bano tebabyogera kubanga tebaaliyo baba mu bulimba. Medi Brandon agambye nti be bantu abatono owulira lindako agambye bantu abatono naye government gyawoza nti yali mu government gyakolera teina kunoonyereza kwe yali yekoze naye ffe ng'aba Buganda Parliamentary Caucus bwe bakomyawo etteeka eryo mu parliament twatwala obuvunaanyizibwa ne tugenda mu bitundu ebya Buganda ebyenjawulo ne bannaffe abaabugisu ne bagenda mu bitundu ebyenjawulo kati Brandon biki byayogerako Kiwanuka yongerako tugalewo ne Brandon waliwo weetaaga oba kukola kyoba kolimira mukatuli kimunno Kiwanuka nze ku lwange abuuza wano nti kiki ekiddako kubanga kino kigwa kitya obutakkaanya basaba ne banyawa ku mulundi guno temutusuubira okufuluma mu parliament mwami Kiwanuka obutakkaanya wemulina wammwe ne parliament bino byenga bitambudde kyanaku era munekalakasa ne mufuluma kyanaku nti ensonga nga tuli wakati mu tteeka lino zaalabise bwe zityo n'osanga nga presiding officer ali mu kukungira sayidi endala kyokka kibeera kiraga nti already alina sayidi gy'aliko era tugenda kufuba okulaba n'okumusaba ensonga zino aziveemu. Ani speaker wa parliament ani ekiwagikubiriza olwate waliyo deputy speaker Titi Thomas Taibwa kubanga buli wobeera mu nsonga at any slightest moment n'olabibwa nti nno ogudde oludda olubege obeera togenda kukubiriza mu ngeri ya bwesimbu ne mu kooti eyo tubirina nti buli olaba omulamuzi ng'oyinako ky'omwemulugunyako omusaba kigwa kitya okusookera ddala twagala speaker ave mu nsonga mugenda musaba mutya nze baganda bange bano bagambye nti ne bwaba yeetonde naye nze ne bwaba yeetonze nze saagala akubiriza ebbiiru ya mwanyi ekyokubiri tugenda kugezaako okunyonyola bannaffe biiru eno esobole at any moment esobola okuwithdrawingibwa tekitegeeza nti olwokuba egenda ku second reading nti basobola giwithdrawinga ne bwe mbanga mutandise basobola ogiwithdraw mulimu mayoni naye nga ne bwe kiggwa ng'ombuuza bannansi abali eyo ate abalimi b'emmwanyi nammwe basebo ne banyabo tubakowoola muraizinga amaloboozi gammwe muleme kutunuulira lya Katikkiro lyokka muleme kutunuulira lya Lumu lya Joyce lya Mwanga Kibumbi lya Mulima Mayuni nammwe muraising actually n'okulaga obwagazi okujja ku parliament olunaku lwe tugenda okuteesa ku bbiiru eno. Exactly. Wandingambye nti no I'm inciting. N'okukunga abalimi bonna abakwatibwako abatambuze emmwanyi abasuuba emmwanyi abalime emmwanyi okujja ku parliament okuparticipatinga n'okulabira ddala ensonga eno nga bwetambula kubanga nze wemma nteesa kati komyo katono oli ku Manduso tukomyewo ne kumpewo dakika zino ziri 12 zibulayo kwera essaawa 3 ffe tuweereza tusinzira ku mazima ba honest estate developers tuyina sisa ffe Entebbe Road Sisa Lutumba Hillview Zeru Nakawuka tuyina Takuhima Road Mwera Wakiwa Feri Magogo Wakiso Kona Wakiso Kikasengejje Mabombwe tuyina Wakiso Gobero tuyine Gayaza Kiwenda Manyangwa feba honest estate developers tuyine takale na buli luguudo north from Kampala poti zaffe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze ulira tukkiriza n'okuba kibanja Mpala gwegula ettaka lyo twekoze tuwadde zimba oggalewo oyingira bwoti ffe tukuwa ekyapa tuwe balansi waffe tulina gye kisanga wala wona tukkiriza ekibanja Mpala tusangibwa wa Kampala gye tuli oluguudo walita Martin Road jaggwerako eno ova ku paaka enkadde naye eryasemba
ng'ogenda kusoma eyitibwa Aga Khan wewali Honest Asset Developers. Tuli ku simu 0772 57 28 73 oba 0701 57 28 73. Sawa ya kuyingira nyumba agandi mwaka kujja kunonga kugwako Christmas oyingira mwaka mujja ngoli mu nyumba yo ekikutawanya ki tiles ekyo kiveeko tiles kati weziri Mirage yazirese haja alese agandi katubaguza abantu bagambe nsereko tutunda kula isigo mwe nkola kati mujje tukyaguddewo ayisi tumwongezaayo tuyina tiles ezimba zita Goodwill omuli Modern omuli Millennium n'endala eziva ey'India. Tuyina n'ebisiba ezisiba tiles mujje ku Mirage tusangibwa tuyina amatabi abiri 6th Street GR Plaza okulira National Water ebugolobi hadi ya City Goodwill opposite Uganda Bati tusangibwa 6th Street izina bagita GR Plaza ate eri ebugolobi tuli ku hardware City Goodwill opposite masuka Uganda Bati yako TV kyaka ngoyingira Fesemba eri mu kasonda eri ngokyame ebugolobi wali TV yawo oje tulengere mu kasonda niwo okumanya bisinga tukubere ku simu obuzima bwa Mirage tuli ku 0754 43 45 nkaga mukago 0759 9 3 lum ngamba nti singa government ebadde yagala okulakulanya emmwanyi ddala nga bwekitulaga yantuusa negenda neddaabiriza ebizimbe ebiri wali ebugoloobi ebizimbe ebyo binene nnyo birimu n'ebyuma bina n'ettaka ddene naye kati kye baakoze kwe kugenda ne bazimba ekyuma eyo ekyalo kineerabidde eyo ne bakizimba eyo ne bakireka eyo. Lwaki tebajjanja kino? Kubanga abalimi b'emmwanyi abasinga obungi bali wano mu Buganda. Ekisembayo Medi, ensonga eno okugifuula nti ensonga erimu Buganda, erimu Abaganda, erimu abantu abava mu Buganda, kyokka ekyo etteeka libadde lisaana liggibwewo, nannyini lyo alijje mu Parliament, tajja kufa, ajja kusigalawo. Naye na bano bano aboogerwako nabo basigalewo, kubanga olw'etteeka liba lifuuse ery'okulumya abantu abamu. Bano nkugambye bakamusinga n'emirundi ena bakasalawo kati bagenda kwongera n'ekyo bagenda musinkana. Bano tebalina mukaso gwe bagenda kukola. Kaakati gye bagenda waliwo omusingi gwe mmwanyi nja kukiddamu oba ngeja Kristo nja muyimbiramu oluyimba nti UCDN nitayo emyaka 3 egy'obuliwo oli agambye lwaki tegiba 5 ono baagana agambye lwaki tegiba 10 emyaka 3 babeerewo ngambye nti obadde ng'ogenda okukyogera abo omulowooleza bulowooleza walabye emimwa amanya nze Haji Makolo Kavuma kulu Brandon mulamusiza wamu ne Honorable Joyce baagalane na bonna bwe bali mu studio. Amina sir kana nga Abdallah Kiwanuka bebaza okulemera ku nsonga naye njagala gamba ekintu, ensonga ziringa 2. Ekisookera ddala Obwakabaka bwa Buganda bwawadde pozishoni yaabo ku mmwanyi Katikkiro gye yawadde ng'agamba nti UCDA teteekeddwa kuvaawo. Nze ndowooza teteekeddwa okupromotingibwa omikutu gy'amawulire gy'Obwakabaka. Ekyokubiri njagala kusaba Mwami Brandon sabeera mbisomyesebo mpulidde bulungi era kyenkwebazizza nti Mwami Brandon waliwo kye bayita coffee block, ekibiina ekigatta abalimi b'emmwanyi ab'Embaale n'awalala. Lwaki kyo tekyayitibwa kubaako kye kyogera. Ekyokusulala nga nva ku muzindalo nti okumanya ekintu kino kirimu ekintu ekikiri emabega. Emmwanyi bwe yali ku bbeeyi Embaale nga wano mu Buganda eri ku layisi, saawulirako nga mugamba nti tugyewo UCDA n'akasembayo ministry gye mutwala ekitongole kino ekoze matabuta ti ministry ekoze mata katugiwe ne kino ekikoleka. Minister agambye mulekerawo kujerega ministry ye ekola bulungi. Ministry ye eya agriculture Kajiji agambye mulekerawo ministry ye yesinga okuba dormant teyina kyekoze. Mwami Medi nga maliriza njagala okusaba abantu b'Obwakabaka mwongere okulima emmwanyi, tugirime tulumye abasajja bano. Hello Lubaki oya yesebo
Nno mbufunze nze ekintu kyansonga okwewunyaamu Museveni yakuba essimu ne bagiwa mu ngalo Kivumbi. Owa Kivumbi yali akozesa obw'amazima. Singa yali essimu gy'Omuganda ndowooza yali essimu agitumbula. Abakabaka ba Parliamentary bawulira abalwanira emmwanyi kubanga emmwanyi abaziwanirira si baabuganda kakabaka naweero babaziwanirira. Nga Kivumbi yadda bbali eri Buganda omukulu kati osoma ekituufu kya Uganda mukulu Mwanga yayogedde jjo yayogedde Mwanga yayogera naye. Ate ati ebyo yabigedde ate omukulu onokufuna akakaso bali ebyo. Nga mmaliriza mitingi y'enkya President Museveni ekintu batakyagala tazikiza. Olaba yayise ne mu sipiika we bakyuya neewuunya sipiika omulamba anite nenaba nga asula mu mawanga soza olukiiko lw'enkya sina musuubi kubanga President Museveni mumanyi bulungi. Okay. Hello. Sebuliwa. Wangi. Webale kuweereza ssebo. Ssebo muli mutyeyo ssebo. Bye tuli munnange tuwulira bigenda mu ggwanga nze Kalema Aruna munnakyukakyuka. Ogoberera. Butereevu wano nveewo nga sigoberera ndagewa. Tambula n'okumanya. Butereevu. Ssebo. Uganda Media Callers Association. Tobuze. Abakulu mbalamusizza. Ati ompadde. Webale kulambika wangi Medi. Anti ogenda n'obulamu naye yogera tugende mawulire. Webale kulambika nsonga naddala Kiwanuka Abdallah mukono North yalonda kyapa mannya gaayo. Ekyoka kya byonna Medi ensonga eno nga obwakabaka bwe bwagambye. Yesebo. Naddala singa ensonga eno evaamu ekyamawanga kino kigenda kuleeta nnyo obuzibu. Era Medi nsaba buli mubaka kino akikube bubi nnyo obutakiteekamu. Bano bagenda basinkana enkya nti ba Brandon. Yes, bagenda basinkana bagenda kulya buli ku nnyama. President Museveni abategekedde bagenda kulya buli ku nnyama. Nekino agenda kibateekamu. Ne bw'inaakola embeeza kino ekyamawanga kijja kuleetera obuzibu. Kale ekyo tujja kwabulwa. Halo. Ali ku leediyo. Halo. Mwami Medi Nsereko. Wangi. Bwe bali kuweereza ggwanga Uganda n'Obuganda Mwami Medi. Munawe bali kuwuliriza. Wendi nnyo ssebo ku mandu yaffe tetugivaako. Jogera nani ono munnange? Ono taata Jona ndi mwogezi wa Honorable Minister Princess Patrice Namuganza. Ali atya Namuganza omumbejja. Ali mukwano gw'omumbejja. Alwanira abantu banaku tubabirya amayimba bagafune ku kibanja mpola. Emwanyi ajogerako ki mwanyi? Kati ensonga ye mwanyi eyo. Namuganza agamba atya? Namuganza ensonga eveewo agamba nti UCD naye yina ebizibu byayo byetaaga okutereezebwa. Olwekyo abakulu bo bagamba abatugamba nti UCD entuukirivu nnyo naye nga waliwo abantu abamu babadde balajana egenda neggala ebyuma byabwe abantu abamu bagiwa ne sente Parliament eyisa sente naye neetagulira abantu ndokwaza mwanyi n'olwekyo zenasa ekintu kino kiyingiddemu ebyobufuzi nga waliwo bannaffe abaka abamu nga tebayayuyangako na Parliament ya Uganda kakati bakibuukidde balooze nti bagenda buli omu yeerippye ku mwanyi leero mbadde ndaba amawulire Katikkiro abadde ekabula abalimi ne bamugaa nti UCD terina kye yali etuyambye amawulire leero Katikkiro abadde ekabula n'olwekyo bwe tuba nga tufunye omwaganyi tweyanza tugenda mawulire. Sewe bali kuwuliriza. Nze Kasenge John Bosco mumanyi wa Kabaka w'Obwesitara. Kasenge agamba ki munnange? Batuviire ku mwanyi ssebo kye tusaba. Amin ennene atuvire ku mwanyi nsaba tusibule. Joyce sibula. Ekikagenda mawulire. Njagala kwebaza abantu bonna abakubye amasimu beebale kugoberera n'abantu bonna abadde bawuliriza nti beebale nnyo ate n'okwongera okujjukiza bannayuganda nti twongere okulima emmwanyi. So, Mr. Government. Nguseka. Mwami government. Badde njaga kuddamu oli wa bloka ngambye. Clerk wa committee wa kakiiko ka agriculture. Yayita abantu bonna mu October okujja okuwuliriza. Nalimu naye abo tebajja. So wana bafunyewo omukisa tujja kuyita ssebo osobole okutaanya ensonga zo. Njagala okukubiriza abantu enkuba etonnya. Bino mulima mayuni babayita mbu mujje musigaleeyo mufune endokwa wealth creation eribawo endokwa z'emmwanyi musimbe emmwanyi olunaku olwo egagawoza baawa
abantu bangi okujjako nga mmwe byenda basibe mulaba so njagala okukubiriza abantu n'okubagamba nti mbeere n'essuubi enkya tugenda kuba n'ensinkano eno abakulembeze bammwe bategeere nti obwavu nga bamaze okufuna obwongo obw'okujja mu bwavu basobole bakwatako Uganda yaffe egende mu maaso. Mulagawo enkya tukeera enkoko tugikwata mumwa nga tugenda kisozi. Sebo mulimayo njala kwebaza kujja sibula batuliza sebo. So nyanza mpozi n'okunyweza bannansi Parliament eno gye mwatusindika tetuteesa byaffe tulina kuteesa kusinziira ku bizibu by'abantu era buli nga bwe twali tusoma amateeka etteeka baba balikola depending on the needs of the people. Obwetaavu bw'abantu kyo ekimpisa bannansi ku nsonga y'emmwanyi olunaku lumu emmwanyi tuzisomeddeko tuzisuubudde tuzirimye olunaku olumu nga Parliament egenda kuteesa ku bulamu bwammwe bwemuwangaaliramu olwo musobola odwefiiriza ono byabagamba ekigenda obba affectinga obulamu bwammwe kujja mu Parliament etekewo nga bagala enguudo ku kirala njagala kwebaza abatuwuliriza n'okwebaza abantu be Lukingiridde olwaleero abaaniriza obulungi omubaka wange Lukingiridde ali eno ewaffe eyo gye babadde naye njagala kukubiriza abantu nti buli omu akole kyasobola olutalo buli omu alwetabemu emmwanyi tugisuuze ba Brandon abaagala okugibba mukama abakuume ayi Katonda kuuma sawa bannakyaggwe ku lw'omukaaga